Tusaba otubuulire mwami Kalipilo yaani ojja otya okubeera n'eryo erinnya mwami Kalipilo? Mwami Kalipilo erinnya lyava dda tudde nalyo erinnya eryo era ne maama wange kati lyampita ne ku kyalo kyonna bamanyi nga Kalipilo erinnya eryava dda naye amanya gange amatuufu bambirekiza Jacob. Kiza Jacob oli odda ku balongo kati gwe walaba linnya Kalipilo nga lye lisaana omulimu gw'okola? Bintu bingi byenkoze naye nga bijjira mu kweripa. N'ogamba nti dino erinnya lijja kusuutinga ne likwatayo bulungi? Ebiseera ebyo walingawo entalo makati wa Good Life ne Bebekulu. Bebekulu abo baafunamuko obutakkaanya katonotono mu Good Life n'akolayo oluyimba nga baluyita Kalipilo naye oluyimba olwo tewali alumanyi naye yennyini yayinza okuba yalumanyi kati oluyimba olwo nali ndwagala nnyo. Okwagala nnyo oluyimba olwo abantu ne batandika okumpita Kalipilo naye yennyini yaleeta suubira dino olwo oluyimba ndulina so kati ne tufunako ekivulu mu kisaawe ewaffe ekisaawe ky'Emasindi ekivulu ekyali kya rediyo nga bw'ogamba ekigunda kya CBS so kati ne bajja ne baleeta ba DJ okuva eno e Kampala ne babaleeta naye nga ba DJ ebintu bakuba bya kiraabu ate eri mukyala abantu bamanyira bino byabasuna beni bye bakuba ate nange byenkuba so kati abantu ne bakyankalana ne bagamba wano fe tulina Kalipilo wano lwaki mutuwa bano ba DJ abataliimu amakulu. Bebeko n'awulira erinnya Kalipilo n'agamba ati Kalipilo lyavaawo ate nga Kalipilo livudde ku kuki ku luyimba lwange lwe nakola. Nali ndi awo bali bazze ne Denzo baalingawo n'ono omulenzi yafa yali mugaggamere yayimbanga ne Denzo. So Denzo emisana bajjanga bagaba ennyimba zaabwe mu library yagenda osanga ennyimba ze nga nzirina kati n'afuuka kyali wange kati Bebeko lugenda okubuuza eryo erinnya kumbi bano baali tebanaakutegeera ndi nyenze Kalipilo wa Denzo. Kati awo ne buvaamu n'agamba omulenzi oyo njagala mumulaba lwaki gwe basinga okuwaanako yamanyi agenda okulaba nga tuli mabega wa stage Bebekulu n'ampita n'ambuuza ebibuuzobuuzo kati kwe kumbuuza n'aŋŋamba gwe erinnya Kalipilo walijja nga bw'ombuuziza era naye ne mugamba naye nyina akayimba kensingira ddala okwagala bulamu nga bakayita n'aŋŋamba nti n'aŋŋamba kirungi n'aŋŋamba kuno ku kyalo okolamu ki ne mugamba ndi wa library agamba ekyo kirungi kubanga osobola okuba ng'oyiya obulamu tetwagenda wala ne tubivaako naye nali nfunye ennamba ya Gondi ya Denzo kati we nafuna ennamba ya Denzo ne tubeera nga kwegamba nga tubeera nga twekubiziganya ebiseera nali sirina WhatsApp nga nyina guno musimu omutima tubeera nga tukubirigana biki masimu biki naye ng'erinnya ne lisigalayo nti Kalipilo. Era okutuuka kujja mu Kampala era najja nga n'eribye ku bbaasi saasasula ssente kati eryo erinnya ne likwatira ddala ne lifuuka Kalipilo ne liwamba ne Kampala wonna liwamba Kalipilo. Weeryadde era Bebekulu y'omuyimbi wasinga? Si Bebekulu ndi muyimbi wange asinga naye ng'oyagala bwagazi luyimba lwe nga yo? Nali njagala luyimba lw'ebiseera biri bya dda naye omuyimbi wange mu bulamu bwange okutuuka okufa n'okukyuka obulamu bwonna bwe ndimu okukyuka yali AK47 waeke yali kyali wange nnyo era n'obooleeta muyimbi yenkana n'obooleeta Wizkid tojja kunzija ku AK era n'oboogenda n'obwenkulaga gundi emmotoka yange munda nateekamu ekifaananyi kya AK nyina ne bizinensi zange nakola ebifaananyi bya AK babikola bulungi nnyo ba art nembiteekamu era ye muyimbi wange. Nga tetunaba kutuuka ku mirimu gy'okola omwami Kalipilo wasoma kutuuka wa ebyokusoma kwo? Okusoma maama wange teyalina ssente taata waffe yakufa nga tuli bato nze oba nali nyina emyaka ng'ebiri tetwasoma nakoma music era neryo endongo wali ogikubanga ogikuba nti ntambuza bulamu? Nali ntambuza bulamu kuba nasooka kusitula emizindaalo nga negomba nyo ebyo bintu by'ebidongodongo ebyo. Kati twogere ku bulamu bw'ozza otambula
bw'otambula mukati bwe wali mu biseera ebyo nga tosoma gwe ng'omuntu nga okuba endongo ng'oggyako okuba endongo ki kye wali okola ekirala ekyali kikuyamba okuyingiza ensimbi? Nali sikirina. Nasookera mu ndongo ekyava mu ndongo erinnya ne likwatayo ne nfuna omugagga omwe ewaffe nampa library. Kati endongo ne ngivaamu ne ntandika okukola mu library kusala nnyimba okole kaadi ku CD. Era bwe navaawo ne nkola library yange. Tukulabye mwami Kalipilo nga wakolawo kampani eyo nga bagiyita Kalipilo nga omulimu gwe bukola kuziika bafu ne bana abaagala nti abafu ba wano tubaziikuleyo twagala batwala eno nga gye emirimu gy'okola. Ojja otya okitandika? Ekintu ekyo nasookera nagenda okujja Kampala wano nasinawo embeera nenzira eyo namuwona eyo nadda walingayo omusajja wa kasasiro netutandika osomba kasasiro nga tumutwaleyo mukigobereyo wansi namuwoneyo wansi so kati neŋŋenda mu kikomero ekimu nasangamu abazimbi nga bazimba. Abazimbi abo ne mbasaba okubeera wa kkoota. N'obasaba? Nebangamba ojja kudda tulabe era bwe naddayo nenfuuka wa poota. Kati mufuuka wa poota kumbe omuzimbi omu yali alina mugagga gw'amanyi. Omugagga oyo ng'alina omulimu gwakola ki gwa kumuzimbira ffumbiro. Ebizeeyo oba yali wakiso biseera nali sinaakumanya bulungi ne tugendayo. Kati mu kugendayo kumbe walingawo neighbor oyo yali alinamu mutabani we nga mutabani kale teyali mutabani wadda yali kwegamba nga bano ogaa ndino omwana wo ku street nga wakusembeza. Kati n'amusomesa. Kati oyo omwana n'afuuka manager wa kampuni emweziika abafu mu Kampala. Yasobola kwogera amanya. Kaakati oyo omwana n'abeera nga mukwano gwange nnyo nga tusamba mupiira awo kasubi awo awo kyaki twalinga biseera ebyo nagula viito omutujja oyo nga tanaba kufuuka muyimbi akyali awo. Kati oyo naŋŋamba nti njagala kutwalako mu kampuni n'asobola okukola kuba ajjukira mu kampuni yaabwe mwalingamu abantu kwegamba abamu abatya ate oluusi n'oyo yennyini eyita manager yali abayisa bubi abaana nga beekuba ate ng'eri nali nfuna 5,000 kiniŋŋamba kangende ndabe naye ngendo bw'oba ogenza okuziika bakubayo 7,000 neŋŋenda eyo era bwe natandikira. Kati mu kuziika abafu bwentyo tuziika bwe tutyo paka natuuka kaseera niŋŋamba eyo omugezi yeeyiya n'akola ebirala kuba 7,000 gye bakuwa ogenda sulayo bw'osulayo z'olina okozesako mu loogi z'olina okulyako mmere z'olina okunywako ate ng'omuntu temugenda mutwala kati mumuziikirewo muyinza omutwala eyo nti njenkya sikyaki saavisi ate luli ne mumala ennaku 3 ogenda kudda ng'olina 3 oba 4 naye kirungi kya byonna baali bansuuza mu ofiisi baali batusuuza fegaffe abakozi baali batusuuza emmere nga tulya ya mwezi funa wosasula 3,000 n'olyayo omwezi bwe tutyo mpolampola kati nfunako omukwano gwange mu kampuni eyo omu ne tutandika okupositinga ebifaananyi netuprintinga nti ffe tukola kuziikula abafu n'okukola ebijji tugenda nga tubitimba ku bikondo by'amasannyalaze twatandikira ne tutandika okufuna emirimu mpolampola naye nga nawo nga mpaayo 5,000 ne ŋŋamba kati awulamu bukyusi kandabe ekiddako kati nange awo neŋŋamba kange nempangisa ennyumba nempangisa ekamuuja naye mbeera n'omulenzi nga bamuyita Kazungu tutandika okubeera ffenna naye Kazungu n'atuuka akaseera n'anekyangirako nange nempangisa eyange ennyumba. Kati mu kupangisa eyange nange nentandika okutimba empapula bwebityo kati ate amaaso ne gajja ne gazibukula neŋŋamba nti waliwo omukutu gwe bayita jijji kwolina okutundira emirimu gyo nange we nabiyiga neŋŋenda ku jijji nentandika okuteekayo emirimu egitali gyange. Kati bwe nateekayo emirimu egitali gyange naye nga nange kennyini nga nyina gye ngimanyiko kati abantu nga bampa emirimu nga nfunayo omwana amanyiko ng'ajja ne tugenda ne tukola ki ne tukola ne musasulayo 2,000 bwentyo nga natandika mpolampola era nemala nebikwasa kati emirimu netandika okuleeta abakozi nenfuna ddala era abaana boolabya wansi bonna abakozi bange kalina yonna nagipangisa mulimu abakozi.
kati kambuuza tewafunamu kwesikamu wadde n'okutya kuba kintu si kyangu okutya nonga nti ngenda kusima ntaana y'abafu ate muziikeyo abantu bafuna okutya nava mu kyalo ewaffe nga nyina ebikolobero byenkozeeyo ate eri nali w'amaanyi kati ate bw'okujja e Kampala nina okumekinga sure nti liri erinnya linaleka eri teririna kufa kati nina okuddayo nga ndi mu mpembe nga nina ssente era bwe nabula ne bagamba nti oyo lazima abayimbi baamutwala kati ate nga nina okumekinga sure nti nokudda waffe sirina kulinnya takisi nina okuba nga neevuga ate nga sente zonna ezisinga naziraba nga ziri mbafu nga sisobola kutya kuba nali nduddemuuko nga nziika abafu mu kuziika omwo nafunamu obuvumu. Abamu bafa nga tebeefiiridde okikola otya nga ggwe omuntu? Ndi munyolo. Oli munyolo? Kyekyogezaako tegeeza ssebo. Ombuuzi era kyenkuzeemu. Okola otya ggwe nga n'ogamba nti oli n'aba nga yafa naye nga teyeefiiridde nga si ntuuko ye nga waliwo ekyamutuukako n'afa. Abamu ne bagamba nti omuzimu gwono gundi bubi olw'okuba gwe naawe wamuziika. Okikola otya ggwe ng'omuntu? Anti ekiri kyenkuzeemu nenkugamba ndi musajja munyolo. Abanyolo batiibwa. Batiibwa? Engoma eri ku ssente eyali bunyolo abazungu ne bagibuka. Ezolaba eziri ku ssente engoma ya bunyolo. Kyengezaako okugamba so tewali mufaanema tewali musezandema. Nagendako eyo biseera bya covid nensuuza omusezi eddumba ly'omufu wa covid. Juza amabegako awo waliwo obutambi bwatambula ku mativi nga nziruse omusezi sagezeye Masaka. So kati nange kenyini mba sisobola kubeera nzeka kubanga oli aba afudde oba ogenda kulitaaganya eddembe lyo. So kati naawe olina okuba nga weesiba bbiri ng'omanyi nti kuliko okufa n'okuwona kyowola sente zensaba nsaba sente ekitegeeza olina bye weekolako nga ggwe omuntu. Oba ogenda kusima omufu oba ngambe nti mu Luganda oba mu Uganda bagamba ekintu kyonna kibaaziika kyaba kyaziikibwa naye kati gwe bwogenda n'okiziikuula gwaba weenonyiza emitawaana making sure nti nikyogenda okuba ajjukiramu waliwo obulombolombo bwe tuyitamu. Ekyogera ddala muba mugenda okuziikula omufu nga mugenda museekula bali abamuziika tibalina mutunulako bw'omutunulako naawe baba bakuziika. Olina okunaaba eddagala ku mubiri oba omaze omugjayo oba byoba ogenza okugjayo oba tobimanyi ebisigalira by'abafudi bamala gabikwatirira olina okubijjayo ng'omanyi nti n'ogenda naaba ddagala buli kimu kwegamba olina okitambuzaga gwe tolaba ebyo ebiri awo ebintu birina kyebanyamba mba nyina okunaabako butafuna bisiraani butafuna buzibu abafu bangi bansudde ku akisidenti ngudde emirundi mingi so kati nina okubanga nange nga sisobola kubeera nga neesiga Mukama Katonda ate nga Mukama Katonda bwe nnaku tumusaba alwawo tuwe Mukama Katonda agamba yanyamba biyamba bwekito bwekiri. Kati okkiririza mu ddiini ki okusinga? Okusingira ddala ga ddiini zitegedde obanga bw'ogamba nti busiraamu bukatuliki oba n'ogendako munange mu ddiini zikiriza mu Katonda naye nga n'egyo emikolo okola mituufu. Era bwe mba ngikola nsooka kulamba ninga Mukama Katonda nkusaba eddagala lyange lyekola essaawa ninkolera ekyenjagala bwe nto bwekola kusooka kusaba Mukama Katonda awo nga ndyoka naaba baabwe ngamba nti Mukama Katonda nkusaba eddagala lyange lyenkolera ekyenjagala n'omubbi n'owaba agenda okubba asooka kusaba Mukama Katonda bwekityo nti ebitabo ebisinga bigamba nti togatta Katonda awo oba togasse Katonda basi mugase kuba byonna byenkozesa bitonde bya Katonda ye yabitonda tewaliwo kikyamu kyembankoza ate nkyewunyisa mulaye n'okusaba nsaba nnyina ne Bayibuli bbiri nsaba kubanga olaba
bw'oba omanyi nti no mu bulamu bwo nti olina ekintu ky'ogoberera tolina kiteekako nnyo okugamba nti no nze ndi muntu nsinza sitaani nze siri musinzi wa sitaani sisinza sitaani ate siri mulogo ate siri musawo Buganda ate siri musezi nze nyina maama wange yaŋŋamba kuba nakimunyumizaako nakimugambako mu lunaku lumu namugamba yambuuza naye tosobola kuyambako muganda wo n'omutwalako n'afuna ekyokole omugamba nze maama nze gwoliko nze nga nziikula abafu n'aŋŋamba wangi nemugamba nze munaye nziikula abafu kati muganda wange ono aba agenda kukola biki kwaye n'aŋŋamba nti sokoddemu ekyo kigambo ky'oŋŋambe nemugamba era bulijjo bino byonna byonna byolaba siri mubbi siriki naye nagenda kuyiya obulamu naye nze obulamu bwange mbuyisa muki mukusengula abafu n'okukola ebijja kiraba naŋŋamba kaakati gwe muli eri era ekibuuzo ky'ombuuza nange nyini kyambuuza buli kati gwe ogenda otya kwata ebyo bintu gwe tofunamu okutya kwonna era namugamba maama ekituufu kiri nti nange natuuka kaseera nengoma kuba edda nga tukyali bato twatyanga nnyo mukyalo kuno twatyanga nnyo we baziise oba bw'owulira eri nga wali afudde nga bakaaba otya olusosula ng'otunula bw'owulira dda akamese nga katambula ku bisenge ng'ogamba banaye leero bandidde naye natuuka kaseera nengoma natuuka kaseera nengoma sinzira ku byempiseemu nziikudde abafu bangi abafu bennyini natuuka kaseera neŋŋamba oba kiki kyendiko oba kwegamba nga omuntu ndina okeera ku makya ekintu nekikuyingiramu n'obanga yakeera ku makya n'oyambala ebizimu oba omuzimu simanyi kyenyinza okugamba bwenti oba nyina newenagendako eyo foto okuziikula omufu naŋŋamba yalinnya ku mutwe gw'omuwala wange omu n'amugamba ku budde bwogiddemu ogidde ku budde bukyamu komawo ku ssaawa 6 ojja kunsangawo ekimulinya ku mutwe era naffe gye twakola entaana netugibika netugikako ebbaali era twagenda okudda ku ssaawa 6 gwakiro netumusanga mwali kati bwe ŋŋenda ningatagatamu ebyo wempise ntuuka eyo oba bwe mmanga ŋŋenda eyo engulu eyo mbalugwale mpita ku mugga osangawo ebintu byotategeera olumu twasangako omuntu nga yambadde ebyeru kati ng'olaba nti buli kimu engeri gy'okikolamu tekirina engeri gyekikukosezaamu kubanga bw'osanga ekintu bwe kityo n'oyitawo nga tolina kizibu kyonna kyokikoze n'oyitawo bwekiti n'otuuka bulungi era n'okomawo ng'oli bulungi nga tolina kyobadde ekyo weebaza Katonda kati ng'ekyo omufu bwe yalinnya ku muwala wange nekimubaako n'addamu ne tukola ki ne tuvaayo bulungi ne tugenda eyo musezi naye ne tumusesemya yali muganda wa kyamaani ne tumusesemya omufu ebyo byonna byonna bwebalabalamu n'obiggata nti nkitudde maaso ate nzizeemu nenkomawo kati oguma mulundi guma abantu bangi babitya munaye emirimu gyange gyenkola gino abantu bagitya naye ate nze sigifunangamu buzibu tofuna nakusoomoozebwa okusoomoozebwa olusi nkusangamu ku bakirayadi abamu bakirayadi abamu mulimu naddala bano abali ng'eno abali eno Omaani Saudi Dubai eyo ovudde ku bano abali Amerika abasinga bampa emirimu bonna bali eyo mu London so kati okusomoozebwa kwensanga ndina oli akugamba nti omulimu gwennyina guli wano kyetaano nosooka nogenda n'olabako n'ovuga amafutako gabwereere ogenda eyo ng'okomawo n'agamba kale kansooke noonye ssente ate jjukiramu otaddemu ssente z'amafuta ssente zandibadde zikuyamba mu bintu birala ozitaddemu amafuta ate nagaalinda nsooke nkomewo oluvannyuma lwa myaka 2 so kati abo kati natuuka akaseera niŋŋamba omuntu aba ayagala kumpa mirimu sindikira ssente nze ni muntu abeera nnyo mu maaso ga kamera abantu bakeera ku makya oli n'akusindikira ssente kuva America oba kuva wa USA n'akusindikira miliyoni nga 5 takumanyi takulabangako so kati bwenzira awende ngamba owulira ndi nonjagala nteerako ssente z'amafuta oba tonteddeko z'amafuta teekako za mulimu ze tuteeseza nze mpa omuntu gwe ngenda okwatagana naye kubanga bintu byempitamu genda okola ebyo ebintu oba tobimanyi olumu olusingwa ku accident abafu bansula accident ogenda kola ekintu ky'omuntu nga tomanyi nti balina ebyensonga zaabwe mu famire ate gwe nogaa n'okikola kati oba ogenza okikola empewo buli omu mu kika kyalina empewo ze kati empewo ezo naye zennyini zisobola okuba nga zirondoola ggwe nze ngudde ku accident emirundi 4 ogwo omwaka ogumu ogwo oguwedde
ne kati saazi n'emmotoka endala eri mu garagi tennabakuddawo nayo nagwa ku accident naye bwe mba ngudde ku accident siina kyemba because nafunamu kwawo mutabani wange omu yafa nga tugudde era naye mu accident so kati obuzibu bwonna obwensanga mu bantu buba buzibu bungi nnyo naye abamu baba basobola okitegeera kyenkola ekitalo nnyo ekyomutabani wo ogenze n'oyogera ku musezi gwe mwasesenya kuba fe abamu tumanyi nti abasezi be baziikulayo abafu abakola ki ababa baafa kati gwenjawulo ki eriwo n'omusezi kuba ogambye nti mwamusesemya omufu gwe yali aziikuddeyo mwakikola mutya twasesemya omusezi omufu wa covid omusezi nyamba bulire teri musezi aziikula omufu taliyo omusezi aziikula abafu taliyo oyo agenda omuziikula aba alina kintu kyagenda omukozesa kati nzikudde abafu kati ndi myaka 8 buli gwengenda oziikula musangayo soko nnyonnyonnyola ekyo sikitegedde bulungi teri musezi aziikula abafu kati aba agenda mukozesa ki omuntu omugeni wiiki 2 mbadde Masaka omukadde yabula bubuzi bagenda okulaba mu wiiki ezo 2 nga bakomeza amagumba ge negomesi teri musezi ali abantu abafu abasezi bonna bali abantu abalamu tebakulimbanga kino nkirinamu obukakafu bweŋŋamba nti no tuziikule ono oba gyali oba taliyo tulabe otamusange ntiddemu ate tugenda tuziikuleyo gwe sitamanyi ati kati nkugambye buli gwenziikula musangayo teri musezi ali omufu abasezi bali abalamu anti tuwulira abasezi tigundi twamuziise jjo bamuziikuddeyo kiro akati bw'oba oyagala kutegeera ntino oyo anti kati jjukiramu bw'otegeera otya ntino bamuziikudde otegeera otya anti etaana ne bagitanga nga nkalu oyo aba alina kintu kyabaaze okunonawo entaana nnyingi baziise abantu bangi singa abasezi babadde bali abantu abafu era wandibadde owulira amawulire nga bagamba nti entaana yawali bagiziikudde abasezi bamugjeemu entaana yawali bamuziise jjo bamugjeemu entaana yawali bamugjeemu lwaki baba tebabajjaamu nga kibeerawo once lumu kubanga kati ekyo kyoyogedde kiyinza okubaako mu myaka 2 kiyinza okubaako mulundi gumu nti munaye twalabye mu mawulire entaana yawali bagiziikudde naye ng'okiraba mulundi gumu myaka 2 lwaki tikibaawo mu mwaka gumu n'olabamu entaana nga 10 oba 2 kubanga abantu bulinaga abantu bafuwa naye kati bali abali mu kuziika leero kati lwaki abo bonna lwaki tebabaziikula tebabalimbanga nti waliyo omusezi ali omufu taliyo kati mama oyo bwe wamugamba nti oziikula bafu n'afunamu okutya teyagamba nti mutabani wange tayagaliza muganda we manyi abakadde abo bedda muganda wange namala nemuleeta muganda wange oyo nagenda omuleeta nali nyina ensonga namuleeta yamalawo wiiki 2 n'akolayo emirimu gyalinga 3 muganda wange yali alina ekirowoozo kimu n'abantu bennyini abali ku kyalo balina ekirowoozo mu bulamu bwabwe bagirwa kirekende ekigamba nti n'oyo omulenzi yagenda mu nnyanja balina ekyo ekirowoozo era n'abantu bennyini abali ku tawuni wonna we nali mbeera bo bamanyi nti nze ndi musajja wa Illuminati kiraba kati muganda wange nali era naye yennyini yatuuka kaseera ng'atandika mukulu wange gwenzirako mukulu yali atandise n'okukaaba ng'agamba nti nze nagenda mu nnyanja kati yali ku kyala abonaabona nze namutwalayo nemuwongayo kati yali mu kubonaabona nze nyina ssente kati muli nagamba namukubira essimu nemugamba njagala kukuleeta waliwo omulimu gwe njagala tugende tukole ofuneko ssente ez'amangu nagamba kaale kati ye namuleeta nga njagala aveemu kiri ekintu ekirowoozo ekigamba ntino nakola ki nagenda mu nnyanja nga njagala mulage wa wenzija ssente kye nali njagala omulaga era bwe yajja n'akola emirimu 3 naddayo mu kyalo saamusi
kuba yali alinamu kiri ekintu ate nga ekintu ekyo nga kinnuma nnyo nti oli wa Illuminati ndi wa Illuminati ngenda mu nnyanja namutwala ejjukira ate bw'afuna obuzibu ye ati bebalina bw'obeera ku kyalo baga mwana wa gundi mubbi mwana wa gundi mubbi kati ate nga balinamu ekyo ekintu buli kaseera babeera bamusiba bwe bamusiba nze nkolaki nze mujjayo kati nagenda okwesanga nga ate nga ataddemu kiri nti nze nkolaki musiraanya ate nga nze muyamba mu buzibu kati nze namuleeta nga njala mulage nti wawenzija ssente emirimu gyange gyenkola nga saagala beeremu nekiri ekirowoozo kiraba kuba oluusi bwe mba ngenda mu kyalo ewaffe ngenda ne konvoyi motoka zonna nga zitwala motoka nnya kati ate kiri nga kimuyingiramu bwe nzija bwenti aba taddamu kwogera nange mpaka ntuuka okuvaayo ate bwe nvaayo ate ng'adda ku mukadde ng'atandika omugamba ebigambo mukadde nga nkubira essimu era ekyo kintu kyaleetera ne mukadde wange okulwala era yalwalira ddala kati ali wansi agenda kuweza na mwaka so kati yawulira ng'abaana ng'awulira nga bimutamye naye buli kimu nagenda nga kisootinga mpola mpola era mukyalo ewaffe abantu bwe bafanga oba abantu bwe bafa mbawaayo obuyambi nengenda nembakolera ebijja kubanga ebijja ebyensingira ddala okola sinti no buli nnaku mbeera mu kusengula abafu ebijja byensingira gwe mulimu gwange era n'essaawa zino era puroguramu yagenda kongo okola kwono muyimbidde faawo ono eyakafa so kati ye puroguramu gyenyina ng'ovudde ku ebyo okusoomoozebwa ebigambo ebikwogeddwako kuyita Illuminati birungi ki by'osanze mu guno omulimu gw'okola? Nsanzemu birungi bingi kubanga nange kennyini nali sikisuubira saasoma nnyo ekiri awo nze edda nali manyi nti nabaasoma be balinnya ku nnyonyi naye kati abafu be baaninyisa ennyonyi nsanzemu bintu bingi byenfunyemu ate n'abantu kati essaawa zino benkolagana nabo nange nali nyina ekirooto kyange mu bulamu bwange gamba nti nina okuvugako ku mmotoka naye essubi lyatuuka akaseera ne liggwawo nagenda okulaba nga omulimu gwenkola saa yange lyaddegula kapiki nagenda okutuuka akaseera neŋŋamba obulamu bwe bukalumye naye bwe natandika gino emirimu nagenda okulabira ddala nti buli kimu kikyuse nafunako n'omulimu Amerika bali bagala kuntwala Amerika okwokya abafu nga buli ssaawa emu bali bampa $3 million ezawano nga bakuwa buli kimu medical biki byonna nga bampa $3 million bankolera buli kimu omukyala yankolera n'epapula nga bagala kuntwala Amerika kwegamba olunaku lumu nga nsobola okukola ndowooza $2 million ezisobangamu 2 eyo ezawano olunaku naye nyinamu ekintu ekyanzijjira muli eri nti bwe nvaawo maama wange zamubeererawo talina airtime asobola okuba Amerika so oli nemugamba ebintu ebyo tubireke kanjira nkola wano nyina ebintu nfunye abantu bangi abagala okuntwala mukola mu mawanga g'ebweru emirimu gyenkola wano gyebagala okuntwalamu connection nyingi nfunye abazungu bangi abagala okuntwala naye sisobola kuva wano nga nyina abantu b'okulabirira nyina bingi byenyina okukola kati bwenzira eri ate kiba tekigenda kunkolera yeno erinnya ndikoze nkoze buli kimu bizinesi zitambula buli kimu nkifunye so kati ndaba okuva wano genda eri tekigenda kunkolera ekikulu kya byonna byonna kiri ku maama wange era maama wange bwe mba simuyambye mba sirina buli bwe njogera ku linnya eryo mba mpulira n'amaziga nga gajja oyogedde ku maama Naalongo naye toyogera ku sayidi ya taata waffe yafa nga tukyali bato saamulaba nako ndowooza biseera bye yafiiramu nagendayo nzijukira twagenda kuziika bwe twagenda kuziika naye saakitwala nga kikulu nga bw'omanyi obuto oba tosobola kutegeera bakingamba oluvannyuma nga nkuzeekuzeemu mpozi alinayo abaana be yaleka abatali ba maama baffe batwalako ekibanja kyonna ne batundatunda ne basigazaako naye tetulina enkwatagana taata wange nze emirimu gyange gyonna nkola mu kuzimba ebijja nkola mukola kinaye kyewunyisa taata wange simukolanga ekijja ali mu ttaka twafunamuko obutakkaanya mu famire nagendayo nga baagala kuntema
Engamba ekyo kankite. N'ogamba ekika kya taata kankireke. Ekituufu kiri nti saakigobererako nnyo simanyi n'ekika kya taata wange sikimanyi. Ne kya maama wange ekyennyini sikimanyi. Manyi muntu omu nti maama. Era tewejjusa. Sejjusa. Manyi kintu kimu maama. Era manyi kintu kimu nti ettaka lyalimu puloti gyalimu yaligula. Tewali kirala. Otunyumiriza ebyo byonna naye toyogedde ku mukyala oba oli mwami mufumbo oyogedde ku mwana omugenzi tewazaalayooko ku balala oba tolinayo mulala? Nina omwana omwali South Africa. Nga wuwo? Alina maama we South Africa. Maama we yamutwala? Si Munnayuganda, Muzulu. Muzungu? Muzulu. Neno omuyo oli gw'osanze wali nga banaazi. Kati oyo omwana namugja ku maama we nga wa myezi 3. Yali tanaba na kutuuka yadde okutuula. Nemugja ku maama we twafunamuko takanyi. So kati we namuggyako nentandika okubeera naye buli wentambula wonna nga mbeera naye era nemukuza era ali awo. So kati abeera n'abakozi. Siri musajja mufumbo. Toli musajja mufumbo? Siri musajja mufumbo. Era sisuubira nti ngenda kufumba oba kuwasa. Lwaki wabikoowa? Sirina ekirowoozo kyonna. Nga gwe omuntu oyagala atambuza bulamu bwonna mirimu gyo? Ekituufu kiri nti sirina budde. Tolina budde? Omukyala ajja kunkyankalana ate ngenda okwesanga bintu bye mbadde nyina okukola nga sirina bikola. Omanyi lwaki neewala ekintu ekyo? Nze nanyiiganyiiga dda. Si nti bakazi be banyiiza jasi nti emirimu gye nkola nanyiiganyiiga dda. Kati omukyala ayinza okunyiiza ate nga ndabira ddala nti no engeri gye nkola mbafu ate yennyini nsobola omufuula ate omukulu. So kati nga tekigenda kugatta obwongo bwange. Abaana mbalina, baana bali 2 kambalabirire ne maama wange mulabirire naye n'abaana b'abaganda bange gwenzirako sisita wange yalwala HIV. So kati naye yennyini yatuuka akaseera neyeetaga. Kati abaana be bonna bali ku mikono gyange. Nina ndabirira abaana 7. Then wogatako n'abakozi bennyina ate abakozi bennyina benina nabajja mu kyalo waffe. Naye mu kubajja eri sigamba nti nagenda neŋŋamba nti noono gwe jangu tugende tukole. Nasookanga okunoonyereza omwana gwe ngenda okuleeta embeera ewaabwe eri etya. Maama we waali taata we bataliimu. Kati nabo bennyini ndinga abalabirira. Bonna abakozi bennyina abamu tebalina bataata baabwe. Kati omulala gw'osanze wali ng'ayoza mmotoka maama we ekizike kyamukwata nekimutwala waggulu ku muti nekimukasuka wansi mukazi batumulema. Kati omwana oyo yamulabirira. So kati nina abantu kale kwegamba nti ku mirimu gyange gye nkola ninga ayambako n'abaana abakateeyamba bwe nti wenyina okitwala. So kati abantu lafula nyinza okuba nyina abantu bendabira abantu nga 14 bonna nze mbalabirire. So kati bwe ntunulatunulamu siina mboozi yonna gye nsobola okugatta n'okufuna mukazi. Ogambye muganda wo owa maama wo yasobola okugamba nti okulowooza nti oli wa Illuminati. Kati kijja kitya nti mu bakozi b'oyina olina abakwesiga era abakukkiririzaamu? Bo tebalina eyo ndowooza? Mbeera nabo babiramu. Era nabo ne bakola emikolo. Kati emikolo gye bakola tegiriiwo. Mugamba nogere eddagala onaabe ku kintu ky'obadde okola. Sigamba nti emikolo tudda musaba oba ki. Omugamba nti genda wali onogerweza funa wali bombo bintu by'obadde okola n'obonaabako emikono. Kyekyo kyokka kiba kiwedde tewali kyamaanyi. Naye kati nganze omumpembe sirina kubeera nzekka nyina okuba nga nyinako kwegamba eddagala linasobola okwesalako ku mubiri esobola kwegamba jjukiramu nti no abantu ffenna tutambula ku bulamu bw'ensi eno. Tewali atambula ng'aliyika kubanga kusinziira ku accident zenfunye singa nafa. Kati
kati bw'obanga ogenda okunoonya ebintu by'olina ebisobola okuyamba oba togenze kuloga muntu oba togenze kusiranya muntu ndi waayo ogenda w'omuntu mukadde n'omugamba munaye nze njagala kunsala eddagala lya accident nemukola kikufunanga obuzibu so bwekityo bwe kibeera naye abaana bo tibali ku ebyo obagamba gamba nti nyenkya tugenda kukola kati ebbombo tugenda lijja mugende kaleero mugule mbaati musobola ndifuna eyo waluweza mbaati musobola funa mugende kaleero wali mugule nga bagenda nga bagula nga bajja nga banaaba kiba kiwedde baba tebalina buzibu oli muganda wange jasa alina ekikyamu ku mutwe gwe ye nga ye buli omu alina endowooza ye bannayuganda naawe bamanyi buli omu alina endowooza ate si ye yeka jjukira mulimu abantu abamu be nakula nabo ku kyalo nga bagamba iyo sente yazijjawa yagenda mu nnyanja kati wuyo maama wo mulwadde amututte kwegamba abantu balina ebirowoozo ebyo naye jasi gwe kyoba okola mpozi ate jjukiramu gye bakoma okunjogerako gyenkoma n'okukola n'amaanyi kati saa zino ndi mu kusitula kalina mu kyalo kati oli n'obwaba nga abadde jjukira ku kyalo ewaffe tebaagala mwana wa gundi amugaate emmotoka mwana wa gundi anyirira atya balinamu ekirowoozo kiri ndi katukuze wansi kati omuntu bwogera ku majja neŋŋamba nti nozize siri mulogo siri ki ng'oli mulogo ogenze n'okwata emitwalo gye ebiri nti oyagala kuloga nze Kalipilo naye ate gwe ogenda okuloga ayina ki ogenda musiranya ogenda funira muwa kiraba kati naawe genyini oli bwe bakulaba nti oze n'emmotoka ozimba nnyumba oli aba atya okukuloga agamba kati muveeko alabika naye nyini mulogo muzibu okusinkaka so kati aba tibasobola kuleyo naye buli omu aba ayina endowooza yakitwala nga bwakyagala mwami Kalipilo otubuulidde nti toyina mukyala era toyina budde obwo kuddaawo kyakwasaganya mirimu gyo nakulabirira baana bo ntambula nnyo kati omukyala tuyinza ottabuka jjukira abakyala abudde bonna aba ayagala omubeere kumpi kati singa aba afunye olubuto tabeera nga ayoyo okulabako nze ntambula kati budde bwakiro kati saa zino naddala nga bino biseera banagulirawo nja kuba nga ntambula kati omukyala ajja kugamba awo ali mu bwenzi omaye kati abakyala naye mwine ebizibu byammwe ali mu bwenzi biki ate bw'otandika okunteekamu ekyo ekirowoozo nze manyi ogenza okujja mu maka gange osanze ntambula ogenza okujja osanze ng'anywamu ogenza okujja osanze nga ndi muntu atambula ennyo nga nsulayo mala n'ennaku bbiri kati bw'ojja n'otandika okunfugiriza mba sisobola kulabawo enjawulo eriwaawo mpozi wewe omanyi nti n'ogenda kujja ogenda kugumira embeera zange maze wiiki siriiwo budde bwakiro bankubidde essimu nvuddewo ngenze tebikola ki bw'obigumiranga we biri kasanze we mba nkuwa buli kimu kikyoyagala naye ekyo kirowoozo sinaba kubeera nakyo ekikulu abaana mbalina sinaba mwami Kalipilo bino byatulaba ku social media nti oyina abakazi bituufu oba kaakati engero gyembeera ku social media bakazi bangi baagala nnyo abasajja abakozi oli ajja mu inbox yange naagala njagala fuuka taata w'oyo mutabani njagala nzije tukuze abaana abo njagala tukole tutya kiraba nga boobiraba munaye bantu bangi nnyo baneegomba naye ate oba toyina kyakola gye oba toyina kyakola omugambi naawe kenyini omupakena omugamba kale tujja kulaba bibeeraawo ebityo naye sivangayo neŋŋamba nti nigina mukyala tabangayo era obeeraawo nogamba kale tujja kulaba n'okirekawo abamu batuuka kasene badduka naye nga abamu tebakutya nti ozikula ebirambo tebasobola kutya baba bamanyi gwe mulimu gwa jjukiramu oli agenda kujja mu inbox yo enamba yaba agijje ku social media nti okola emirimu bweki kati ate kimuwa amaanyi nti ono omusajja omusajja ayinamu omusajja mukozi era twaganya abasajja abakozi we bati nange singa aba asobola okunkwatyako tuba tusobola okwezimba naye kati ate ogenda zimbaani nze kenyini ezimba omwana ali South Africa ng'otugambye mukulu ali ne mama we muzulu amanyi omulimu gw'okola omwana wo ali South Africa tamanyi mulimu gw'okola amanyi naye kitaawe amanyi tubeera kati toddawo n'omugamba mutabani wange nkola kino nkola bwe muwalawo ntosobola kugamba nti no omwana wange nkola mulimu bwe guti oba naye kenyini tabikubuuzanga anti kati tasobola bimuuza oba emyaka gyalimu teginaba kutuuka kubuuza akyali muto ali emyaka 7 kitundu kati agenda kuweza 8 mwezi gwa 4
munana naye nga do you have that connection tata n'omwana ngenda nayo nendayo nembalabako nemalayo wiiki kati nga ye omwana wo tugambe nti akomyewo ng'akuze nga tali mu myaka egyo osobola omuyingiza mu gino emirimu kuba gwe ofunyeemu abantu bakimbuuza nnyo kubanga bw'okola ekintu mirimu gyekola mulimu abatandisa ogiyingiramu ojja kwesanga nti emyaka gyagenda okukuliramu ate emirimu egyo gijja kuba gifuuse loko abantu abagiyingiddemu nga bangi naye ate n'ekirala sikisuubira nti oyo omwana tayinza okudda oba n'abeera wano e Uganda kubanga kusinziira kati maama we engeri gyamutambuza mu nsi gyamutambulizaamu kati sikiwa nti asobola okujja kati myaka egyo gyagenda okuliramu okumala okusoma sikiwa nti taata we ajja kunsanga nti nga kyayagala abeereku egyo emirimu tujja kuba tutonzeewo emirimu emirala era togumwagaliza nga ye omwana sigumwagaliza kuba nze manye engeri gyembonaabonamu nebino ebintu naye nga ono abadde wano ngudde nga tukola naye abantu bavaayo ne bakomplaininga ne wabaawo omukyala mukwano gwange omu bamuyita Jesse ali mu America era ye yali ayagala okuntwala n'aŋŋamba omukyala omwana oyo muggyemu ebyo ebintu kijja kumuyisa mubi era twali omu nga tugenze okukolera saidi zeye oba ekinono wabaire ekinono omufunambo ekyomukono ono abadde wano egamba kati kamufunira omukozi asobole okubeera naye bagira babeerawo ewaka nemujjamu ebyo bintu so kati naye yali atandise kale nali ntandise omudde nekakuvamu era singa zaafuna omukozi era nekati singa tutambula naye nga teweesekaamu nogamba nanga akaana kange kano lwaki kakola omulimu guno muyigiriza okukola ate ajja kubeera alimeza kitaawe siina taata wange ze yandekemu akole naye era gweokola zizo n'omwana ajja kwekolera zize kati emyaka gino alina okusomako gyasomyeko ate sigenda musomesa nti mpaka emisomo gyennaku nti girina mulamu bw'anaasoma n'awezanga mu P7 nga mugamba yiiyo mulamu ng'omuta mpozi oli ali South Africa maama wo kati amutwala Boston simanya amutwala wa ye ajja kusoma naye oyo sikibaana yinza omusomesa anti ogambye emyaka bw'aba atuuse mu primary 7 ng'agimazeeko abaana oluusi ayingira senior 2 ne bawonooneka gwe toyagaddeyo stage osooka omukwatemu batambula n'abavubuka abavubuka nga babbi abavubuka nga balumba amayumba g'abantu gwe teweeraliikiriddemu ekyo okimanyi nti buli omu gw'omanyi engeri gy'okuzamu omwana wo ati gwe osiiba otambula tugambye omala ne wiiki siba ntambula oyo omuwala akuyambako ewaka asobola omukuza mu mbeera gy'oba oyagalamu oli omwana n'obuuza bannayibba wano bakubuulira oli omwana mugezi tamala gafuluma tamala gatambula tosobola musanga nti azanya n'abantu alinganzi abeera yekka talina baana bajja wano ne bazannyako naye tabyagala abeera bibye abeera n'oyo yamukuuma amuyitanga maama babeera awo bwe bamala okukola nga badda mu kisenga bebaka ate talaba na ttivi kankubuuze mulambo ki oba mugenzi ki gwe wali oziikudde n'akufuukira ekizibu bangi nawe n'otya n'ogamba leero y'enkomerero bangi naddala oyo w'effooti yanfuukira ekirala nyinamu n'abakozi abawala babiri n'abawala mwebali nabo baziikula mwebali babiri tebaafunamu kutya
wagenda okujja okusaba emirimu tewamanya mirimu ki gye wajja okusaba era wajja okusaba ng'omanyi nti gundi akola mu bafu era kati naawe vumira ku ekyo bangi kati ogwo gwe 40 nyinawe nagendako wano bezawo bibaddewo omwezi guno gwa Desemba wano tugenda mu Krismasi wano bayitawo Sanda eri awo mugwawo twagenda eyo naye ebyaliyo tibyali ku mufu byali ku muti gw'empafu guli ku kijja ekijja kiwanvu kiringa kiriko abafu abaliko bayinza okuba bawezanga ndala ekiyikanga emu nekituufu naye nga bonna bona ekyabatta gwegwa omuti gw'empafu kati awo obudde bwa kiro twatabuka awe kiro empewo nejja nga mpitirivu empewo manye empewo okujja ne saidi mira y'emmotoka nemenyeka ne tooki gye twali tulina nezikira naye basooka ne batuwoninga babyogeranga ebyokusaagasaaga nti wano oba olonda empafu londa genda ofumbe olye naye totunda abafu bemulengera wano okutuuka eri bonna bonna ekyabata gwegwa omuti gw'empafu era bw'ofa naawe bakuleeta wano tebasobola kuziika eri ewamu twazirowooza nti byakusaaga wano tolondawo simanya oluku simanya ndi n'ogenda kufumbisa simanya wano toliirako simanya biki simanya nti wano totuula ku kijja buli mufu aliwo ayina ebizibu era ekyamuta gwe muti gw'empafu era omwana omu gwe nali ninaawo nali mutumye gundi nali nyina ekyemutumye mu motoka ng'epaakinze kumpi n'omuti era yali agenda ne tooki kiro kuba tukola kiro ebijja ebyo tubikola misana obudde buba butukutte tukoma sawanga munaana gwa kiro bamwenda netwebakako tetusula mu mayumba g'abantu ennyumba yaffe y'emmotoka tetukkiriza kusula mu mayumba g'abantu era n'otutwala nogaa ndi nowakusula we wali tetukkiriza omwana omufu najja n'amutabukira kwekanga yeekubye ekigo ayogedde ebintu jjukira bali abafu tosobola kulaba nti omufu yeekyangira ku muntu omukumu n'owulira ebigambo kati ffe ababeera bwe tulaba ng'oli nga embeera evuddeko olina okumekinga suwa nti mumusibye emiguwa muwulira ebigambo byayogera bwabagamba muve wano era nga muva wano kati twagendako olumu neeno bayitayo batya ku mayinja stage ng'okwata ku lw'ekiboga ku lw'ekiboga bayitawo mayinja stage twali tuli mukola ekijja twatuuka ku ssaawa ng'emu n'ekitundu omufu najja n'atabuka ku mutwe gw'omwana n'agamba mbawadde eddakiika mube nga muvudde wano ku kijja ne tubeera awo tetwali tulowooza ndi nebyokusaaga biki kati oli yatutwala n'agamba nti ebyo tajja tuwulira oba tujja mukuba bukubi kiboogo mukadde n'ava mu nyumba ng'akaaba awo nyine twala tugenza okolera kale n'avaayo ng'akaaba najja n'agwa ku ntaana n'atandika okukubakubako omwana n'atabuka mu kutabuka awo n'agenda n'asikayo ekiwaya ky'amasannyalaze amasannyalaze ne gamukuba ne gamusuula eri ne tutegeerawo obuzibu bwe buli ye oli omufu yabagamba temulinnyanga ku kijja kyange budde bwa kiro bwe yabagamba ate ffe tebakitugamba buli omu alina ensonga ze naye batusindika busindisi nti tugende tukole naye baba tebasoose kutubuulira buzibu ki omuli ku bijja byabwe abafu batutabukira bangi naye oba tolina kyakola kati gwe ng'omuntu naawe totaana kubuuza noga omufu talina kino kyayogera bw'oŋŋamba ndino oyagala kuziikulira omufu nkubuuza ebibuuzo byange kiki ekikwaliriza okumugjawo yakukkiriza okumugjawo ensonga gy'ettaka mwalitunda oba mulimu egayama olina ebbaluwa eya kooti nti sigirina olina eya kyamaani nti nsobola gifuna gye mumutwala babakkiriza okumutwalayo nti eri we twaguze wapya wano mwatunzeewo nti awo just twagala mujjawo tumuteeke ku bijja byaffe bipya kiraba kati nange nyina ebibuuzo byensooka okubuuza bifunga sinabakugenda okukola kuba jjukira abamu oli agamba nti nukunsengulira omugenzi ono jasi mbadde njagala mujja wano
tumutege ku kijja lwatuziika ffenna oyaba talina buzibu naye waliwo oligamba nti n'omufu yandoosezza oba omufu yaŋŋamba nti wano siina kubeerawo wano nyina okuvaawo kati kisinziira bayinza okuba nga ali awo ng'ekyamutta nkayana za ttaka kati nkayana za ttaka ate nga balina omugjawo mutwale eri simanyi si wano wewaabwe bagende bamuzika eri mubwawakojja waabwe simanyi bamuzika wano mu biseera bya covid bamuleeta buleesi wano nga transport ewalini babusulasuza kati ebyo nabyo nsooka nimbinoonyerezaako bifo nga zina bagenda kukola omulimu nene ogaba buli kimu kyonna okirina ntambula n'ekyo ninkikolera bulungi nnyo n'otereera nga tunatera okukomekereza emboozi yaffe eno watyanga waliwo kampani oba omuntu nga naye alina bizinesi yemu ng'eyiyo najja nakugamba njagala tufuuke omuntu omu oba tugambe nga kampani ya gavumenti ne bajja ne bakutuukirira ne bagamba mwami Kalipilo tulabye emirimu gyo gy'okola ne bajja ne bagamba jangu otweyungeko okkiriza ati kubeeyungako bo be balina okuneeyungako oba nze alina okubeeyunga nga gwe alina okugendayo obeeyungeko kati tolaba nti nabo baba be bagenda okunfuga toyagala kukufuga saagala kunfuga ekyo nakigambiddeyo mu ntandikwa n'obwendeeta omukyala aba agenda kunfuga ekitegeeza nti bwantwalayo yaba mukulu nze kyaŋŋamba kye nyina okugenderako naye ye bw'ajja ayagala kuneeyungako mu kampani yange mukkiriza condition zenkuwa zenyiza olina okugoberera kyenyiza okukola naye kisinziira bwebanga gavumenti bagamba nti no gavumenti bakwetaaga contract kusayininga contract nsobola okugenda nenkola contract naye lwanga muntu nti naye ayagala kutandika kampuni ye nti kampuni yagitandika dda nnene ayagala ŋŋende simanya tutandike ekyo sikikola naye bw'ogamba nti n'ogenda kusayininga nange contract oba ya myaka 2 oba ya mwaka gumu bweti mba nsobola okujja n'enkola ekyo naye mbeera kondisoni zange nange ekikulu kya byonna bwe mba nkola ekintu basaagala omuntu ate nti n'otandika okunfugiriza oŋŋambe nti luka 11 ogenda okole ate simanya onyuka 12 ebyo sibikola olya ku feesi yange kubanga mba njagala nkola ekiranti wange ekintu ekirungi ekyo obanga ogenda kumpapya okola ekyo ekintu ogenda kumpapya so kati kirina okukola nkola era abavubuka mbadde mbasaba temunyooma mirimu baa kati nange ntuuka eyo ne bampita amanya agatali malungi abasinga kati bampita mirambo maanyi kati ogenda kwesangamu ekyo ekintu obanga omuntu omwisizaamu amaaso naye ngaate omuntu gwendika okunfunyamu ekintu nfunyemu bintu bingi kuba we natandika obulamu bwakiko naye ate bukyukidde mu bbanga ttono ndowooza bugenza okukyuka ndowooza n'emyaka 2 teginaba kuwera baaluli nali nkola naye nga nkolera busente butono ate nagenda okulaba ati abantu baneetanira nnyo kati ate ng'ebintu byenyina okukozesa bigenda nga birinyi kitegeeza nti n'omuvubuka ali eyo aba asobola okukola naye nga alina okumanya kintu kyakola alina amazima mwekyo kintu okola bizinesi eno ng'eno gyendiko olina okubeera nga muntu w'amazima tolina kubeera muntu muyaayi omuntu oba omuwadde obudde n'omugamba nti n'obudde bwebuti bubeere budde bwebwo ate n'ekirala kola ng'omanyi nti n'oba ofunako akatono making sure nti omulimu gw'oli kukole kwekole kigunyirire kubanga bw'obunyiriza ogwo omulimu n'enkya agenda kuwa omuntu mulala n'eruli agenda kuwa omuntu omulala nze nyina yiwe nasindika abavubuka bange ne bagenda ne bakola bubi sente bamaze okumpa $6 million ne bakola bubi ne bavaayo nyini mulimu yagenda okujja nga wayise weeks 2 nangamba ekintu bakikola bubi ninzira ninteekamu sente miliyoni zaali 3 jukira bampa 5 nzira ninteekamu 3 omulimu ningira ningunyiriza ne gutereera saafaayo nti nakola kyaggwa nevaayo olina okubeera w'amazima buli kintu ekiri kiriini buli kimu kijja kutambulira bulungi kuba nange nyini ndaba buli kimu kitambula bulungi kati ndi muli eri ndi mukuba kubamu akafaananyi juzi mbadde nakava Kongo wiiki eyewedde
kati era nina pulaani kati saawa zino ngenda kusisinkana ambasada wa gundi w'abakongo era tugende tukole eteekateeka oba enkya oba leero ngenda simbula ngenda linyanyonyi ngenda kongo ngenda kukola ku muyimbi omuyimbi ono yakafadifawo ate kati muli eri kati nyinamu amaanyi agagamba nti kati nzaani nzanakola kwoyo muntu kuba era ne moze radio nze namukola moze radio n'okumuziika wali erikololo nze naliwo nga buli kimu kiri kunze nga bayise nze kati kwegamba mbeeramu nekiri ekintu ekigamba nti no amaanyi ago ekyo kyenzikirizamu nti n'amazima ngalina ate abantu baneesiga kubanga olaba abantu bali emunzi z'ebweru nagambye dda bansindikira ssente ku Moneyweave oli naakusindikira miliyoni nga 5 kati bw'oba ng'oli muyaayi osooga nti no sente zino kanzirye naye ng'ate eyo olina ogenda okola emirimu gye kati buli kimu kyokola kyonna sirabangako komenti mbi wanze ndi muntu abeera ku social media era n'abantu bennyini abajja ne bampita ne bangana twagala kukyazaako tebawuliranga komishoni yonna nti nombi nti nina ekikyamu kye nakola ndi muntu w'amazima era buli ali akola ekintu ky'amazima ajja kufunamu abeere mukakkamu bino ebyokugamba nti no dawuda niko kwambala amasumaati simanya biki kwanakwanisiriza abakazi tebeera gye begenda okuyaba n'abakazi bennyini osooka noweesonyiwamuko ku mukazi katono n'okola fyucayo omukazi ajja kunoonya bw'obeera ng'olina ssente abakazi bajja kunoonya oba tolina ssente gwajja kunoonya abakazi abalina ssente kati awo kintu kimu jasi kukola amazima. Mwami Kalipilo twako ndagiriro yo ne social media platforms zo amanya g'okozesa? Amanya genkozesa ku YouTube nkozesa Kalipilo Live Media naye sikira kubeerako banja kukyankalanya emirimu gyammwe abantu banfulowinga nnyo kati sigikozesa era nkozesa WhatsApp, Facebook sigikozesa sikozesa Facebook sikozesa YouTube jasi mbeerako jasi nga ndaba bulabe bigenda mu maaso naye sibikozesa nkozesa WhatsApp namba yokka sikozesa esimu yange ebeerako 24 hours tezikira era nowemba ngenzeewo nsindikira message ku WhatsApp n'ofuna gitusomesa enamba yange eri 0700 33 65 0700 33 65 osangibwa wa taata okusangibwa nga ofiisi zo wosangibwa gwe mwami Kalipilo akunoonya nga yagala kutuukako anoonya okubira essimu nga nkulagira nyina ofiisi eri ewa Kaliga okudde ku bitaala by'enapeze bw'oyambukakaawo ene ewange wennyininyini we mba siri ku ofiisi mbeera mu maka gange wanesana mumwawuliriddeko mwami Kalipilo leero omubaleetedde tuggusa ensonga wano ku Embosera Media atubulidde gyenvuddewe yatandika atya tebyali byangu gyenvuddewe bw'aba atubuulidde era tugambye akola emikolo egimu yeetegeka nga ye omuntu n'agenda n'asobola okubaako emirambo gy'aziikula gwe gw'oyagala okuziikula akola entaana era alina abakozi be alina abaana 2 ali eyo nga ye kuba si musajja mufumbo nga ya asobola okugumiikiriza nga y'omwami omulimu gwe gwakola nga aguwa ekitiibwa osobola omutuukira ku nnamba ye gy'atuwadde ku WhatsApp eri era osobola n'omukubirako